n'abantu betuze nabo. Oweekitiibwa Katikkiro nsaba onzikirize okwanjulira abantu b'Entambula. Nze ntwala ennyumba ya John Mirundi kuba nze namusikira. Ate John Mirundi mu baana be yazaala, maama waffe yatugamba tuzaala abaana 10 era baayogera. Naye kirabika waliwo abaasooka okufa nga ffe tetumanyi, kubanga ffe tubadde tumanyi 7, abaana abalenzi 5, abawala 2. Kakati tubadde tusigaddewo, n'abo abaali bakuze baagenda, kubanga ekitundu ky'Erakai ffe twasinga okuyisibwa nnyo obulwadde obwo. Bwatukosa nnyo era ennyumba tezaasigaza bantu okuggyako Omukama bwe yateekako akasubi. N'olwekyo ku baana 7 abo, abalenzi 5 n'abawala 2, twali tusigaddewo abalenzi 2, nze ne Tamale Mirundi ate ne mwannyinaffe Nantongo. Kati okugenda kwa Tamale Mirundi kutulese omwana omuwala omu ate nange omulenzi omu. Ate era sebeera mu bbaluwa nakugamba nti n'olujja lwa Ssembuya ati nze ndutwala. N'olwekyo ntwala ennyumba ate n'olujja olwa Ssembuya. Ssebo ne nkugamba nti mu bukulu obwo nsaba okwetonda olw'ebyo omuzzukulu muto wange byayogera oluusi ebitaasanyusa gwe, Obuganda ate ne Ssaabasajja Kabaka. Era ne nkusaba nti nandisabye nzije neetonde obutongole. Nakunnyonnyola mukulu Ssebo Katikkiro nti ennyumba yaffe ebadde empulize ennyo eri Obwakabaka. Era nakutegeeza nti omukulu we Ssembuya gwe banzibulamu yazaala abaana 3, abalenzi 2, omuwala 1. Abalenzi abo kwe kwali Antonio Kiggundu mukulu, John Mirundi. Antonio Kiggundu ddala yaweereza Obuganda, kubanga Ssebo Katikkiro ab'amagombolola ab'ennaku zino oba tebakyatambula nnyo, kubanga ffe twatambula ne taata oyo ne tubeera Entuusi gye basooka Emawogola gye basooka okumuwa eggombolola, ne bamuwa transfer n'ajja e Maddu era ng'omwami ow'eggombolola. Jjukira nga nabeerako yo, ate n'abeera Empenja. Bwe bamugya Empenja ne bamukomyawo obwa Ssaabaddu e Kaliisizo. Kale eno baatambula nnyo, baaweereza Obuganda. Taata Kiggundu oyo yakuumako n'obwa Puukino. Era Oweekitiibwa JP Musoke bwe yandaba nga ndi munno yasanyuka nnyo, kubanga taata oyo yali amumanyi. Nange ne mubuulira ne mugamba nti nange ekyanjagaza amawulire ago nagalaba ku myaka emito, kubanga twafunanga akiika embuga. Naku zino akatabo ako tekakyafuluma, naye ffe twakeesunganga akiika embuga ne tusoma amawulire ago. Era nansaba nange kitaawe akyaliwo, ne mugaa gyali, nja kujja mumukyalire. Ekitiibwa Musoke yamala wiiki nnamba ewaffe nazze okulaba ku baami be. Kitaffe Yowaana Mirundi yali mwami wa Muluka. Sirina lunaku na lumu lwonna nga nkula lwe namulaba nga si wa Muluka, kubanga wabeerangawo n'ekitaawuluza awaka nga tukkirizibwa okutuulamu bwe twagenda tukula. Ana Nakabugo afuze omuluka ogwo ng'agujja ku mukulu we John Mirundi. Era okutuusa lwafudde nga ye mwami ow'omuluka.
ate kaakati mukulu waffe gwe njogeddeko oyo Nantongo wetusigadde ababiri era yewa omuluka kati yagutwala omuluka ogwo. Nolwekyo ssebo Obuganda tubuweerezza. Ale nno ssebo jjajja Ssembuya oyo gwe njogedde gwe banzibulamu erinnya eryo erya Ssembuya yali mwami abaafuna mayiro mu Kanaana, abaami abaafuna emayiro, era abamanye Kaliisizo mayiro yaffe esalagana n'ey'omugenzi Saala oyo rozali omukulu wa Father Mubiru. Saala Ndagire akati nno mayiro yaffe bwetyo bwesalagana, ettaka eri pulayimu tuli mu kibuga naye nga ettaka eryo etaffe jjajjaffe yaligabana mu Kanaana. Era tulina abatuuze bayitirivu abasenze abaliko newandibadde tebatuwa busuulu. Era bantu bangi batugambye abantu abo ettaka tuliteeke mu Land Board, gavumenti etusasule bebatwale. Naye muganda wange ono atusitudde olwaleero nga tannafa twatuula ne mugamba tetujja kuddira basenze baffe tubawe mu gavumenti kuba tetumanyi gavumenti ttaka kyegenda kulikola. Abantu abo ku nvujjo n'obusuulu bwe twakulira kakati bo babasazeewo okutwefuulira obutatuwa babeereko, naye tetujja kubawa mu gavumenti era ssebo kwe bali batudde tubagobangako. N'olwekyo ssebo ennyumba eyo n'oluggya olwa Ssembuya tuli bawulize nnyo wa Ssaabasajja, era n'abaana bano bensitudde bonna bakimanyi. Kakati ssebo bino ebyajjawo ebya muganda waffe badde atera okwogera ye ng'alowooza nti bya lusaago, tetwamutunuulira butunuulizi. Twagezaako naffe okwogera naye era nga bwe ŋŋambye nti Dantisani oyo asobola okunjulira ng'akyali ku Top Radio nakubanga essimu mu studio ne mugamba oggyeeko, ne bakuba obuyimba ne boogera, ndowooza n'ayogerako naye n'amukkakkanya. Puroguramu n'eddamu ng'ateredde. Ebintu ebyo yayogeranga ye byalowooza nti byali bya lusaago tebyakola bulungi abantu abasinga. Ssebo si Buganda yokka naye n'abantu abasinga ebyabakola bulungi. Ate era naddala babadde batugamba Sali mwabava mwa Ssembuya musirika mutya nga muwulidde omuntu ayogedde ebintu bwe biti ku Ssaabasajja, Naabagereka, omwana omuto Ssanga lya Mbogo atasobola kwerwanako. Naye nze ng'atwala ennyumba eyo ekiseera ekisinga emikono gyange gibadde misibe. Ssebo Katikkiro sijja kukutuma naye nja kusaba Kasolo oyo ajja kugenda ku website ajja kutudawunulodingira charter ya United Nations ate ne staff rules and regulations ezikwata ku bakozi ba United Nations. Okuva mwami Kasolo we yandabira emyaka 17 na joininga United Nations mu 1993 okutuuka lwe nalitayalinze mu May omwaka guno, mazeemu emyaka 30. Naye
Page esooka ku rules and regulations ey'aba staff ba UN temukkirizibwa kwogera n'abamawulire, kwetaba mu local politics, issuing statements. Ate njina byensobodde kuwandiika. Yes. Okusooka batugaana okwissuing statement to the press, radio or other media of public information, accept speaking engagements, participate in film, radio or television production or interviews or making public statement. Maze ebbanga eryo lyonna nga okuggyako okumuyita n'okkuba amasimu nga sobola kujjanga wano ne nkulaba nga bwe najja ejja kuba lead story. Kakati ng'oyina ate okwennyonnyolako, tewafunye clearance participating mu local politics, yogedde bino yogedde biri, nga explanation mu disciplinary committee ejja kuba nnene. N'olwekyo naffe kibadde kituluma naye nga kitulumira muli. Naye bwe twali mu church naye ndaba nga sirabayo muntu avudde kasozi kano, ate ng'omwana oyo mmwe mwamugruminga, mmwe mwamukuza, mmwe mwamu experience n'okwogera mu bantu. Nyumiriza bulijjo nga eyamuyamba okubeera kyali. Naye bwe namagamaga mu kyaki nga siraba muntu ne ngamba ekintu kino kyamaanyi nnyo, ekirungi kati ndi free kuva May, sikyalina responsibility eŋŋaana ku meeting ani, nja kgenda nsinkane Katikkiro yogereko naye twetonde era tumukakase ennyumba yaffe. Ate nga Katikkiro ono si mupya nnyo gye ndi. Bwe nali nkola masters degree yange, ekitoobereeyo waaliyo compound nga y'amaanyi nnyo, nga nkwata laptop yange ne mbeera mu compound emmanga eri gye baasookera so seenengulu, ne mbeera mu compound ne ndawuninga papers zange. Bwe namalanga ne ndya ekyemisana ne tunywa n'abasajja babeerangayo ba Kasimu, muganda wange naye yafa recently, ne tuddaawo ne tunyumya Sesimba. Ate era eventually bwe badde engulu eno, fakti lwe nasembayo okumulaba nga tannafuuka Katikkiro, era namusanga ku ofiisi endoza kati yeri mu law firm, era nalya naye ekyemisana, naye kizibu okuba nti asobola kati okunzijjukira. So nasazeewo okujja nga sijja wa muntu stranger, nga mumanyi, ate era nga byabadde ayogera mbadde mbiwulira, si ye muntu gw'osuubira nti taasobole kwaniriza bulungi. Ssebo ebirala tunaabiwulira okuva mu bakungu bano oba naawe, naye nga y'ensonga eyo etusitudde. Tuli bawulize, tujja kweyongera okubeera bawulize, tujja kwetaba mu mikolo gya Buganda naddala kati nti tuli free, era tujja kusaba bakasolo abo ba Danson batuteeke mu mannya ag'abantu abatera okuyitibwa okubeera ku mikolo, naffe tujje tusobola okubeegattako, ate n'okulaba engeri gye tuzimba Obuganda n'okutwala mu maaso empagi ezo 75 ze mwasalawo okuba ntugoberera. Nayanziza nnyo Oweekitiibwa Katikkiro n'abakulu abali wano. Nsaba okwogera kwange kukome wano, naye nga sinnamaliriza mbadde ssebo Katikkiro nsaba ompeeyo obuddakiika 2 mbuwe omukulu ow'olunyiriri kuba naye namuyise. Nze nkoma ku luggya, naye omukulu ow'olunyiriri namugambye naawe jangu, ebya muzzukulu byabadde ayogera si birungi, jangu tugende wa Katikkiro.
mbadde nsaba muweeyo obudakiika 2 ssebo akubuuzeeko ate naye abeeko nekera. Ssebo taata ate jjajja waba kula nti tukyaziza ne tujja tukulabako abamu tubadde tukwatangako na mu ngalo. N'ekirala nze mukulu w'Olinyiri ate ekirala sina bingi byakwogera. Nsaba taata otuwulirize tuze okwetonda mu maaso go. Mutabani wange byakola oba muzzukulu wange obitusonyiwe ffenna sibe tuli. Ate n'ekirala bondaba abaana abo balaba mbasigaddemu bw'omu baatulala bana 15 naye nsigadde omusajja ogu n'omukazi omu bonna baganda baki bafu. Era guno omukono ogulaba taata bankuba 87 twali balwanyi 25 26 ntuwonako 6 ne bantwala ejjama guno omukono bagusalako. Kati taata ntusaba nga bwe tuzze taata mu maaso go otulye ne mukama waffe Ssaabasajja Kabaka nti abasajja bawulize bazze ne bandabako ne boogera gye ndi. Ate bannange mwenna simujja kumanya amannya gonna sigamanyi naye mbasaba mwenna muwulire bye twogedde nga bwe tuzze okwetonda situlina bingi byakwogera nkomyawo. Ssebo ekitiibwa Baale Mugera omubaka mu lukiiko lwa Buganda. Ssebo omwami w'Eggombolola ono ye mwami nange antwala era ndimuwulize gy'ali. Ssebo mwami Sali omukulu w'enju omuva Joseph Tamale Sali ne mukyalawo n'abantu be omuli Namwandu n'omwana nammwe mwenna sanyusa okubalaba era mbeebaza okujja. Basaasira okufiirwa omuntu wammwe. Tamale emirundi bwe yafa twamanya teri muntu ndooza ataamanya kyokka tetwanyega kantu. Nali tetumanyi bulungi bwe tutandikira olw'ebigambo munnaffe oyo byeyogeranga naddala bye yatwogerangako. Era ekyamazima nali njogera ne bannange wano nga simanyi na kumanya nti oba bwe tuweereza obubaka bunaayanirizibwa nga simanyi. Okusooka omukyalo oli akola mu Ggombolola nali simanyi nti ye mukyalo wa Tamale emirundi. Kyokka ebifaananyi mbirabye mu bukedde awo mu nnaku zino ze tuyiseemu nga nti mukyalo ono nga nninga gwe mmanyi. Naye omuntu oba nga sirowooza nti mukyalo wa Tamale emirundi ayinza okuba nga aweereza Kabaka. Kale nga simanyi okusooka okutegeera ebibakwatako waliwo eyampa akatambi ndowooza minisita ono w'amawulire mu kusaba e Bunnamwaya. Ngamba Tamale emirundi alina mukulu waafaanana bw'ati. Okusinziira mwenna mukimanyi ebibadde biwulirwa era neewuunya nnyo nanga nti akola eyo mu kibiina ky'amawanga amagatte munnamawulire mutendeke. Era ekyamazima ekyanzijira nti lwaki ono baamuleka abantu abava mu maka agafaanana bwe gati okweyisa bw'atyo. Kale natusalawo tusirike busirisi kubanga omuntu bw'afa olina kugumya abantu be mu bigambo ebirungi. Bw'obanga okaluubiriddwa okubyogerera osirika busirisi
ng'ate saagala kujjayo bino ebibadde biyitiŋŋana ne tusirika. Naye manyi bulungi omuntu ne bw'aba afaanana atya, abalala ne baba bamulaba batya, abantu be tebalemwa kufuna kyekango na kulumwa ng'afudde. Kale mbasaasira olw'okufiirwa Joseph Tamale Mirundi. Nga mwami Sali mukulu wa Tamale Mirundi bw'ayogedde, Tamale Mirundi nze namumanya dda, twamuwa mwaganya wano ku CBS ng'era ayogera ne Honorable Betty Namboze balina program yajjanga ndoza kiro. Nedda sikkiriza obagaana, waliwo program yajjanga ekiro. Era ng'omukulu ono bw'ayogedde nze ndowooza nti Tamale Mirundi okumumanya okw'amaanyi kwatandikira ku CBS. Weewaawo yaliko mu mawulire oba ne mu muno yakola yakatono, n'akola olupapula lwa lipoota, naye okufuna ettutumu n'erinnya okuvaayo lwa programu zino ku CBS. Era yayogera ku nsonga za Buganda ez'enjawulo. Mu budde obwo twalina essuubi tuyinza okuweebwa enfuga ey'okugabana obuyinza eya federo, nga tulowooza nti gavumenti eyinza otutuleka kubanga abantu baawano kye baagala. Kale yajjanga ku leediyo ekiro n'ayogera n'ensonga z'Obwakabaka endala nnyingi, ate ekyamazima yali amanya ebintu bingi, era ebintu bingi bye yayogerangako ng'abimanyi. Mu budde obwo nze nali ntuula ku boodi eya CBS, era Tamale Mirundi namusinkana emirundi mingi nnyo, nga ne mu ofiisi yange ey'obwalo yajjayo. Waliwo ne lwe yajja nga nze nkola nga ssenkulu wa CBS, Oweekitiibwa Kaaya Kavuma yali taliiwo, olw'okuba nali ku boodi ne bandeekawo nga atambuza CBS. Tamale Mirundi olumu mba ndi awo nga azze mu ofiisi yansanga eri mu Buland Mike Advocates n'aŋŋamba nti ayagala kumwongera nsako kubanga ebintu byakola ensi yonna ebyagala. Ne mugamba siyinza kukwongera nsako kubanga ofiisi eno nkuume. Naye mukama wange bw'anadda bwe naba muwa alipoota nja kiteekamu, era nakikola, era ne bamwongeza n'ensako. Kaakati ndowooza aba gavumenti okumuwa omulimu baamulabira ku CBS. Era ebyembi bwe yafuuka omwogezi wa President n'atutabukira, n'atwogerera ebintu bingi. Nze sifa nnyo ku muntu awakanya enteekateeka ze tuba twanjudde, kuba buli omu ebintu abiraba bubwe. Oyinza okugamba amazzi tujja ganywa ssaawa 4, omulala nga nedda tujja ganywa ssaawa 5. Buli muntu aba n'endowooza. Oyinza okugamba gano ge mazzi amalungi, omulala nga nti nze amazzi gali amalala genda banga amalungi. Ekyo ku bwakyo nze sikifaako. Naye ekizibu ye muntu akonjera, ye muntu alengeza. Waliwo olwo yayogera ku mwannyinaze Tereza Nanziri. Tereza Nanziri Amini yamutta mu 76 mu bukambwe obuyitirivu. N'amwogerako ebintu ebibi bingi ebiruma ku mutima, ate nga bikyamu. Oba n'ayogera ku Mumbejja n'Abagereka ebintu ku Ssaabasajja Kabaka n'amuvuma. Waliwo yavuma Ssaabasajja Kabaka ng'ate yava kujjanjabwa. Olwo nawulira nga ameze n'olutiko. Kale Tamale Mirundi muto oyo yatukaluubirira nnyo, naye twasalawo obutamwanukula, era tewali mulundi na gumu bwe twanwanukula. Akati Abaganda mbaga nti nze mukulu wammwe, mbagamba nze mwana wa Kabaka omukulu mu kifo kyendi nga Katikkiro, ate nnwane ne bato bange. Kale saamwanukula. Naye mbeebaza okusookera ddala ssebo gwe omukulu w'enju okulaba nti ovuddeyo. Omuntu bw'aba omuntu mulamu bw'asobya yeetonda. Si mmwe mwasobya, mwenna ab'enju Lufaaya, si mmwe mwali mwogera ebigambo ebyo ebibadde ebikaawa, nedda. Naye wa mu nju yammwe ate azaala ekibi akola kitakiwongerera. Muganda bw'atyo bw'agamba. Kati nga gwe yasikira kitaawe
nkwebaza okutwala obuvunaanyizibwa okujja ekiwa ekifaananyi ekituufu ku nju Tamale emirundi mwabadde ava. Ate ng'era gwe wa lujja olwa Ssembuya. Nkitegedde kubanga nange neebuuza, era minisita bwe yampa akatambi ne mugamba nti omuntu obuvunaanyizibwa bw'ati lwaki ebbanga lyonna tiyayitako wano, lwaki tiyakuba, lwaki tiyamugamba? Naye kati nkitegedde ekizibu ekibadde kikukugira okuvaayo okwaŋŋanga mutoowo olw'ekifo ky'obaddemu mu kitebe ky'amawanga amagatte oba United Nations. Ate era nkitegedde nti obadde ofuba okumuluŋŋamya mu ngeri esoboka, oba omukubira amasimu, oba abo baba bamukyazizza ng'omukomako aleme kwogera ebitajja. Bwe nafuna ebbaluwa yo Ssaabasajja Kabaka ne mmutegeeza, kubanga ebyasooka byali bwogerwa nti oyagala kujja, naye ebbaluwa n'etuuka. Ssaabasajja Kabaka ne mmutegeeza nti mujja oba mwagala kujja. Ssaabasajja yaŋŋamba bw'ati, basisinkane owulirize kye bagamba. N'agamba n'okugamba nti okwetonda kikolwa kya buntu bulamu. Mangu ago nange ne nkwata ekkalaamu ne nkuwandiikira ne mbayita olwaleero. N'olwekyo ndi musanyufu okubaaniriza wano mu mbeera eno, kubanga Tamale emirundi muzzukulu wa Mugema, ne bw'abanga alina bye yasobya tekigenda kumujja mu musaayi gw'ab'enkima. Era mu Buganda Kabaka ye kitaffe, yatutwala ffenna. Awo nno ndi musanyufu nti muzze, era mwebale okuwera okuba abawulize eri Ssaabasajja Kabaka. Era ndi musanyufu nti enju yammwe evuddemu abaweereza Kabaka, era ndowooza tujja kwongera okubatunuulira tulabe oba John Tamale emirundi oba ani, mwongere okuweereza Kabaka. Njagala kumaliriza n'ensonga eno, naddala abantu abakozesa emitimbagano. Omutimbagano gwajja guleeteddwa tekinologiya, era kati emikutu mingi abantu ko bayinza okuwulira bye tugamba. Waliyo Facebook, waliyo X gye bayitanga Twitter, waliyo TikTok, waliyo Instagram, waliyo bane Telegram, waliyo Snapchat. Emikutu miyitirivu. Kakati enjawulo eyaleetebwa emikutu gino nti tewakyali musunsuzi nga bwe mwalina abakuŋŋaanya mu munno. Kubanga omukuŋŋaanya bw'oleeta emboozi aga nti wano nedda ebyo tokozesa lulimi olwo kati kola bw'oti. Ne leero ku mawulire nga ageesigika balina omukuŋŋaanya, baleeta amawulire mangi n'asunsulamu ebinaafuluma n'ebitaafulume. Kakati emitimbagano ekyo tekiriiwo, buli omu yafuuka musunsuzi, buli omu yafuuka mukuŋŋaanya, buli omu yafuuka musasi w'amawulire, buli omu ayogera ebintu byonna. Kyokka tukubiriza abakozesa emitimbagano, naddala abavubuka, weewaawo Tamale teyali muvubuka nnyo, naye abavubuka okwegendereza. Omutimbagano kuliko emikisa miyitirivu. Osobola okugenda okusoma, abaagadde okusoma bangi nnyo kaakati. Abamu tekikyetaagisa nagenda mu matendekero eyo wabulaayo, osobola okusomera wano ng'oli ku mutimbagano n'osoma. Osobola okufunirako emikisa n'onoonyesaako ebintu oba byamaguzi. Nabadde e Bungereza omuvubuka najja muwala n'atugamba nti akola wa misono, emisono gy'engoye egyaffe egy'ekiddugavu, naye agitunda ng'ayita ku mitimbagano mu Amerika, South Africa, ensi nnyingi. Muwala muto. Abalala balanga ebyamaguzi nga beeyambisa emitimbagano. N'olwekyo oyo anaamanya omugaso gw'omutimbagano ajja kugufunamu, naye zimusanze agukozesa mu ngeri etali ya bwegendereza, kubanga omutimbagano tegwerabira, ate omutimbagano tegulimba. Bw'oba omuto
oyinza okwogera ndaba abawala boogera ebintuntu bawala bato balungi ne boogera ebintuntu balinga abeerabire nti bajja kukula bazaala abaana kituuka ekiseera omuntu agaana okuwasa omwana we ng'atidde nyina bye yayogera nga takyasobola kukikyusa oba abavubuka nabo mbalaba oyinza okwagala okugenda okufuna omulimo ne bajjayo obutambi obwo ne kikulemeswa okufuna omulimo. Omutimbagano tulina okugukozesa kubanga tekinologiya nga bwazaakyuka naye kirungi nnyo okubeera abeegendereza ku mitimbagano tulinoonyemu ebyomugaso. Emmotoka nga zaakajja mu Bulaaya nazo zaaleeta ensasagge abantu baali bamanyidde bigaali embalaasi zaakululanga bigaali era abagagga baawakanya nnyo emmotoka nga zaakajja kubanga abagagga be baalina embalaasi ate emmotoka nga tekinologiya tannakulanga ekizoosa ereekaana nnyo kakati embalaasi zaatyanga ne ziwagula ne zidduka ne zipaala olw'emmotoka abagagga ne balwanyisa nnyo emmotoka naye kaakati emmotoka mugiraba n'emigaso gyayo naye n'emmotoka bw'ogikozesa obubi ofuna ebizibu bangi bafudde kubanga bazivuga batamiivu bangi bafudde kuba bazivuga tebasibye enkoba bangi bafudde kubanga emmotoka tebaziddaabiriza n'omutimbagano bwe gujja okufaanana nti gusobola okukuleetera akabasa bw'otagukozesa bulungi amagezi gempa naddala abavubuka naye ku lw'obwakabaka bwa Buganda ne ku lwange okwetonda kwammwe nkukkiriza era mbabuulidde Ssaabasajja Kabaka bwe yaŋŋambye n'olwekyo Ssaabasajja Kabaka okwetonda kwammwe akukkiriza era nsaba Katonda bw'aba tamala emirundi abadde akyamubanja olw'ensonga ez'enjawulo omuli n'okulengeza Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda musaba Katonda amusonyiwe amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Ssaabasajja Kabaka wangaala.